abakyala abatunda nze mbadde nsaba abantu mubasabe national ID. Abantu mubasabe ebibakwatako abasajja mutambule n'obupiira naye oba togenda kwegatta kakubeeremu okategedde kuba abantu balina ebisiraani byabwe. Gwe n'obeera awo kaakati olwano n'abasajja nje bwe bakuyiwamu amazzi owunya. Bw'obeera nga toyambadde kapiira ebisiraani we bikwata ekyo kye bayita direct passage. Bw'oba ng'okambadde tebikwata oba okakubye waterproof leka naawe wekiri kitali nebadde mmanyeera ebisiraani kati omusajja webamuwa eddagala yeesiige kuno nga agenda bamugamba agenda oli omukazi omumaliremu ebisiraani. mbadde sikamanyi. Omulabi waffe omulungi wa Blaze Media nkubuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olunaku olwaleero nkwebaza okuba nga otwekuumiddeko era sizze nzekka nzize ne Queen era nsaba beeyanjulireko wano. Queen sooka obuuze ku batulaba ku Blaze Media. Muli mutya? Kansubire muli bulungi, kansubire mwetegeerera myaka 18 n'okwambuka abakulu be bawuliriza ebyange abato bawulira ebibyo. Madde manyi kuliko akasengejja oba tusigale wali eri. Abato badde yewuwo abakulu nze njogera nabeetegeerera kituufu 18 n'okwambuka sagala ate byakuŋŋamba ate lwaki ekyo saakitegedde ate wayogedde kyaki ate kaakati Okay, Queen. Ennaku zino okutta akati bagamba filter za TikTok ate gwe bazikoppako abantu ne bazibambaza ne bazikolamu filters. Okikola otya? Munenze filters annema era nze omu ku baserebo b'omu Uganda nga wondabye ku ssimu ogenda kunsanga nga ate ndi mulungi osinga wondabye ku ssimu. Wane Uganda omuntu anyirira Capital Mulamba duuka okategedde duuka ddamba olw'ensonga newokola nnyo emirimu n'oyoza amasowaani n'oyoza panti z'omusajja n'ofukamira nga tonyirira oba oyokya kubanga abasajja bano balaba wafuna ssente aba ayagala kola ki kusanyuka ate wagenda okusanyuka aba ayagala laba kubimusanyusa ye ng'omuntu ku kimuli okitegedde kati agenda kuleka ewaka gwalabika obubi akulekere waba akubye $5,000,000 akulekereyo ng'eky'ekkumi bulijjo waba akuwa kitwalo kameeza kola kuwa eky'ekkumi osibeko enviiri ezisigadde ajje eno mu kifo ekisanyukirwamu ku $5,000,000 waagako $10,000,000 ng'aziwa ebimunyumira tezikola ki tezimusala kati ono ali eno anyiridde ateeza abalina yakusinze ddaago oli obonaabona yali eno ateeze balina bazikubye Capital Mulamba omusajja ne waba nga alina mukazi wanyirira ewaka aba afiringa proud otambula naye kati abakazi munyirire bannanke at least siiba enjala naye ng'ekizigo kwekiri keka ye advice gy'obasibiridde entanda nga tutandika okunyirira business nnyo e Kampala kati gwe tugambe nti olina business gy'okola okusobola okuba nga wenyiriza bwoti oba baali abadduka ku babbaawe be bajja gy'oli. Anyway kakubulire Uganda gye tulimu tebakola mulimu gumu. Uganda olina obanga okola emirimu egisukka mu egyo okubeerawo bola bagamba sima Uganda eganye Uganda is refusing omanyi oluzungu ojja kuntereezaamu awo Uganda eganye babeera tebamanyi mulembe guliko omulembe gwa bwongo ate kati wogenda mu tawuni n'okola ne bakuwa $1,000 ogulinnyemu transport oliddeko okoze ekito savinze naye omuntu ategeera akimanya nti wengenda mu tawuni n'enkola ekiro nino yiriba yakalala yengeri e Kampala gye tubeerawo kati nze nina edduuka liri nina amaduuka mangi osekaki omulabi yandyetaaze okumanya dduuka akiri oyogerako nina amaduuka mangi okitegeera ekisooka nina business ey'okutabula ebizigo by'abakyala ebyokunyirira eby'omukisenge kukalaye yesookera ddala ekyokubiri kati eryo edduuka lisobola n'omala olunaku nga terikoze kati kitegeeza mu nze nsiiba enjala ebizigo limanyo ziba nga terikoze bwe liba terikoze nezimala ennaku 2 nga terikoze bwe liba terikoze bwe liba terikoze
nina edduuka lino eritambula n'okunyirira. Nina edduuka lino eryanga official eritambula n'okunyirira okategedde. Ninamu buwangambye obukadde busatu naye ninamu bubiri tunayita. Sokoleke. Abasajja ebintu babigulira ddala ebbeeyi bwetu. Abasajja bagula lwakuba abasajja bagula milioni 2. Balwawo labika abagula ebbeeyi. Kati gobeerawo nga tolina business ndala gy'okola kutayiza bagula bbeeyi. Nga eri business weekuliisaako oba ojja ffe enjala. Oba ojja tunda layisi. Naye kati ffe abateeka ku bbeeyi twakitegeera mu bakasitoma be banga ddiiru bagwa bugwi. Kati tulina n'ebirala bye tukola. Bufuna ab'ebbeeyi abo oba okikubi. N'ekirala ku intaneti okwo kuliko bizinesi nnyingi nnyo. Okategedde? Kati nabadde awo juzi jjo nagenda ne postinga Alien Skin nga mwogerako achievements ze. Omusajja ng'ajja mu kabokisi ku TikTok ng'angamba mpa ku nnamba nga manyi kirayant azze nga muwa nnamba nga nize kweramula miliyoni 3 wezimulema agende. Yabadde asaba yaki? Nangamba size gula queen naye nkwagala nnyo konza ate ozze kola kikumbuuzaako walimbuulizaako eri. Nangamba webale kwagala Alien Skin mpaka namba nenkamuwa. Nanterako emitwalo 5. Si customer. Ningamba neno waliyo ka business. Emitwalo 5 mpa ku sente queen. Kati oloza sobeya ne kashi. Ezo ziba zizenga surprise. Nengamba neno bana bali mu ka business. Katubale queen mpola mpola. Oyina eziva wali mbizigo, oyina ez'edduuka lino lyotambula nalyo mu kunyirira, ne wabeerawo n'ezo ezijjanga surprise kati nazo zeegaseeko nti asereebu ayogedde ku muyimbi wange kamutereka ataano. Nina n'abasajja bankwanira ddala nze. Nga bakimanyi nti n'edduuka olirina. Kati kankubulire. Nze olaba nfaanana eby'edduuka. Nedda. Ne wabanze tobiŋŋamba eby'edduuka. Bankwanira ddala nno ne tugenda out nnyo. Nnyo. Ne tugenda out ne tutuula. Namperezayo ku ssente ng'aweereza mukyala we. Nze magamba baguza ate abasinga muguzaayo ebiringa abikowa nga gamba biveemu mbikujja. Nze ni mukyala mulungi. Oli muwala mulungi. Ate olaba n'ebikuuma abasajja mbiyina byonna. Mbiyina. Dayira. Kati ojja gamba kuni tamanyi kwoza ngoye. Nzimanyi lwakuba kati obwo bulevu nabuvaamu obwo okunchunya. Bategedde. Emmere njimanyi bulungi ogifumba. Omusala amanyi omulabirira bulungi nnyo. Ne muyonja bulungi nnyo. Ate kakati nze ndi mubanda. Kyogala omusala somumalako emirembe. Muwa peace of mind. Newe nsanga bukondo mu nsawo ye ngamba muyaye yeekuumye nga neeyongerayo. Peace of mind kati ongamba kinti ebikuuma abasajja sibi. Ebikuuma abasajja nti gwe tomudda omubuuzabuuza kino kiri oluddewa. Wakuba bbe ebinkuuma bye batayina. Ye sente. Oli omuwako ebiringa atandika okufuukira ekizibu biveemu. Olwo kiba kitegeeza ki? Konze kati mbiveemu nnyambe kyate mbo nkwagala enkuwase kati wompasa. Abanyumiddwa nnyo. Aba akutegedde. Ng'omuntu. Okategedde kati wakugamba okumpasa okujjako ng'oli mu ssiru. Edda kati nkugamba edda nze nafumbirwangako ngomaye ebintu waliwo aba boyfriend TV nene nga ndaba flat screen ne ngamba omaye edda twalowooza nga alina TV enene ye mugagga alina wufa alina pakoleta kati nga nzija mu nju yo nenda mu TV enene nga ngamba siva wano alina blende kuba kajuice nga wala ne screen bateekako ziri zinnyimba z'Abajamaica bounce it n'owulira obulamu n'ogamba kafumbiro wano naga kafumbiro wano naye edda mpozi era nekyatwalanga boyfriend yakuweeyo omutwalo nga gwesobola ebiri ne kati ate oli mu miliyoni level za bukadde kati saawa zino wenjagala okwerabira ka TV nketuusaako wenjagala okweriisa nkola kineeriisa wempoyanga njagala kyusaamu ku mmere nengamba oba kanzijano nga ku Papazi Sport oba ngende njagala ku Glovo nsobola wenjagala okwerabirira nsobola n'okwerabirira n'ennyirira n'okusinga nga ndi wa musajja era nkulaba okategedde nsobola okwefatira manyi okweyiribira ssente kati kitegeeza gwe okumpasa saawa zino
olina obanga oyina ka plus kesisobola kwetuusaako kaliwa kati awo kaba kaliwa kati kugeza nga kuntwala ku level endala ng'onyumiza mbu kati Queen kankwongeremu akamotoka kakongereko ku level kati Queen ate kakati jangu tulinnye kanyonyi tudde eno naye bino osima kankugulire ku mmere era nze abantu bangi bajja ne bankwana ne mugamba nkuyambe ntya nangamba mbu nkwagala true love ne mugamba true love nsiba njifuna olaba abafaani abo ne oba oyogera ndabira ddala omukyalo ow'ekisa lwaki abasajja tobakwatibwa ku kisa avamu ebyo naawe vamu ebyo oli serious oli najja nagamba nkwagalako nze nkole nti obuzibu asaya mwaganya ebintu bya wifi free connecting Toyagala byakwagala ate nze saagala nze kati ng'ononkwana saagala tumale budde ngamba ekintu ekyo Queen nkwagala kyenjagala okuondage ofuniramu wano gwe kasitondaga wenfuniramu naye gwe otangamba wenfuniramu nga netolola ate ni mukyalo ate ni mu meeting ndi eno nkwata firimu ndi eno nzanya nzeno tufudde ndi mu interview ate wandaze wakufuniramu kati nze sikyalimu ezo levels caught in the moment simanyanga caught in the moment ate otamiridde mu bbaala katugende waka sikyazirimu olina okundagako gwe konyongerako nze nenda bwoba mpita wekaba kasente wekaba kaki nga ndaba oba mpita nkakati nawulira Bad Black wamujja kuba president kijja kitya yalemererwa bakiikirira obasakira sente mu government kwa nawulira ali agenda mu government sakayo kasente kamu naye nako amawulira nga bamuwadde okubulirira abafumbo mu kanisa eri ewagundi eri gye yalokokera ebamuwa okubulirira abafumbo ewabugingo wali musumba kyoyo soko tutasembe Black yali abali awo ng'abuulirira abafumbo kuba nnaku zino mufumbo oba yali wa mukyaki kwasaganya ensonga z'abafumbo yava mu bino ebyamu bagamba Yesu ensonga za ali eyo okuzaala baana ali mu bufumbo n'omwami we olutalo lwammwe ne Bad Black lwakomawa Bad Black yamblockinga yakublockinga ku Twitter ne ku Snapchat yamblockinga buli wamu kati ebisigadde ffe tulina obbira baffe tujje tubikujumize ate kakati saagala bimanya kubanga kakati nze naye tuli banjawulo omanyi ekitwawula nti nze ndi marksheet ye marksheet kyeki marksheet ogimanyi wasomako mu kirasi ticha we yabeeranga amakinga goli marksheet yoli gyaba ya revisinze eyiye kati waba amakinga naye nga yasoma mbadde nkerabiddeako marksheet goli marksheet yoli kitegeeza kyoka Bad Black gwe gwakoppa gwe gwalabirako leka nkokakkana marksheet kitegeeza nti waba teacher nga makinga aba student afuna olupapula kati ne bamugamba nti number 1 wainoba wakuwa answer nomuwe wakuwa enokola kimuwe kati ndi marksheet ye just nti kati ekyansengako kimu nti kasente naye ate emyaka tegikwatagana bulungi tosobola kuddira mwana ali myaka 20 ate omukompeyalinge kozi goyina emyaka emeka anamu kitegeeza kati nze nkyalinayo kakundi okukola naye nga tuli banjawulo nnyo Bad Black era enkula y'ogiraba nange eyange endala Bad Black alinga mu 3.5 sigwa ngambya na musango sinabyogerako katunda kankuye munansonyi oyina emeka oyina 2 mu emeka mu 5 2 mu gumu 2 mu kitegeeza 28 25 beerako naawe kazisa kudira omuntu ali mu nga nsokunsinga emyaka nga 20 mu nejambukamu nga jona jakusinga ya ekitegeeza balina obbanga yakola okusinga Bad Black ayina emyaka emeka bwaba kusinga 20 mu kitegeeza gwe tekisoboka Bad Black awezeza emyaka 4 kakati nyina ekibuuzo ng'oba oli awo n'abatulaba bakyebuuza ntya kwogera linnya ndaba ng'erizitowa eri omulimu ogwo lye mwagutuuma lyambaza akaduuka mulembe gwakyuse kaduuka eri akaduuka abali mu mulimu ogwo buzibu ki lwakuba nti kati goyinza oba oli mulongooseemu nti oli VIP naye buzibu ki bwe muyinza okuba nga musanga
ekisookera ddala abasajja abasinga ottemesa bababika ebyo abasinga okugula bamalaaya bababika ebyo either nga munene nnyo nga yeekulira alinga egiraasi eno woogiraba obanga mutono nnyo ng'akaseke kano soka okaddemu awo bakatege nga munene nnyo nga microphone eno hanga egiraasi eno obanga omukono guno obanga mutono nnyo nga yenyoma mu size obanga agwa mangu naye nga obuzibu bwe kumala abakazi bamudduka ebika ebyo bibiri kati obuzibu obusinga ova eno ku baana abanene nze nasangako omusajja nga munene kugulu oli omusajja nga alinga omukono guno yankwanira eyo mulungu eyo nze nali nnyerira eyo byennyanja ate alaba abasajja abalina obutonde bunene tebasabirawo akuwa obudde n'omulaba obuntu bulamu naye tuuka mulungu abamugumiikiriza basabirawo okamba what a gentleman nemutuka nagalawo lumu wakola otya omusajja nga lumu nga mugamba naye kakati sokondage wenfuniramu nga tuteesa akasente ke twateesa nga tujjawo kulawundi waliwo hotero nga tugenda bulungi nga yenna yankubyekubye dda alina emmotoka eyakabi eri akasente yakuwaddeyokko azze nga ntemera nga naakagenda naye nga mugumiikiriza bitya neŋŋamba banaye abasajja abafumbo nga bagumiikiriza nnyo yali yagamba mbu mufumbo ne tugenda mu ruumu naggalawo nga ndi nti ku buliri ndi nti nize oli otya ndi ku buliri ndi olagira nasumulula empale nga nze ndi nti leeta yenolabekava mu mpale kireebeta neŋŋamba nkola nti n'ategeeramu ntidde naŋŋamba kiki obadde ki nemugamba tewali buzibu okategedde kati nga muli eki oba nga mupeereza mbwe namulaga nga ntidde ajja kwagala okukozesa force ate ekitali kirungi bana omusajja alina omugundi weguti yayambala obukondomu oba obuwanvu nga buwanvu nga gugiza wano oba na wano nga guggira emisuwa we bati wali tokirabangako oba obukondomu yakyusa 10 we twaleka mu luumu eyo nga tako nga banange nze oli omusajja simulabanga natunula ati nenga Mukama Katonda oba kyekindeese nenga kakati olaba ono wennaatya nja namutya njuze era amafiya nga waaba nentuula buto nenkwataganya embeera naye endira zannuma kati omusajja n'agenda omusajja we yagenda enkeera nankubira essimu namuteeka mu blacklist ogwokubiri nakozesa essimu enda blacklist yakozesa essimu ng'ezo zonna nga nziteeka mu blacklist nenga nsinaga omugumiikiriza oyo yakuwa ku sente zikutwala mu ddwaliro sente of course zeyampa zaali zisobola okuntwala mu ddwaliro naye nze ku kiri kye nalaba oli omusajja oba yalina mu jiini alabika teyali muntu ng'alina oguntu guli guti neŋŋamba bannange okyali nange Blaze Jordan Ssennoga nga nkutuusaako programu yaffe eno Let's Talk ndi wano ne Queen Masolo pulezidenti w'abamalaaya e Kampala wano ekitiibwa ky'obwa pulezidenti yakyeddiza Bad Black asimanyi musango gwe yakola bamalaaya bonna ne bamwefuulira ne bamuggyako ne bagamba mbu baagala pulezidenti mbu akyali omutoototo ono akutte ebendera bende we mabegako awo no nafunako chance erengera ku bakulu nafunako chance wabalengera bulengezi walebulako kati bayeyo gye batuyita abatikitoka kakati nga bonna bali bati nze olwabalaba ne mbagamba yemmwe bulijjo mbanoonya nti kakati bamalaaya mutuyambye batya buli omu ng'ali ati nga mwana atossa abasajja nga wakibawo mu ddakiika
oba temwagala bamalaya nyimuke ngende tinedda kuyimi bamalaya tubamanyi mu ggwanga President Museveni yabakiriza konze mutuyambye tutya bani abajjayo ne balya ssente zaffe kuba bamalaya naffe twetaaga okubaako kye twekolera era we naddamu balaba nti ndi serious nnyo wali abantu abagendeyo mu bakulu abo sewo ne beefuula bamalaya naye nga oba waliwo abafuna bakyala baabwe yabanyirira ebisami ne babatwala eyo ne bagamba bamalaya naye nga tebamanyiiko yadde n'obamalaya nga tebamanyi na nnaku gye muyitamu kati ng'ennaku gy'otunyumirizeeyo ekintu ekyokubiri abasajja tebaagala sasula ekisooka kyekiri abanene mu sayizi n'abatono omuntu omunene mu sayizi okuba nze kakati ate essaga endala gye nafuna banzibako ssente nalina omusudani kati nga twogerezeganyiza ebbanga nga nakatandika nga nsuubiza akakadde kange kamu kitundu najja e Uganda neŋŋenda naye gwe obasudani obamanyi nabo bali bati bawanika ngule balina waya nene bali balinga mirawo beesimbye tebaliko yadde n'akagwa kati wenvaayo ku makya ninnya boda we ninnya boda tutuuka ku petrol station ababoda balina ogwo omuze mwe babbira bwe twatuuka ku petrol station ababoda nga ŋŋamba oba ssente tolina za kyengi oba tolina za kyengi leera tufune kyengi oba olina za kyengi kale kanguleko kati nga ninamu ebizikeezike byange kati nenzijjayo ki ekizike nejjukira kati akakadde kamu kitundu kaali kasonze mu nsawo nga konna kagigezezza eti kati bwe nzijjayo ndowooza musayidi mira nayengerera mu kasawo nti mulimu ki ssente we nzijjayo ekizike nga banziriza £3 nga kati wetwawaako wetwatuuka gayita eyankuba ebikonde nze naddamu otegeera yankuba ebikonde nze neristo neriziba nentagala nti nenguweri nga sibitegeera akasawo n'akatwala nesigaza ekyesatu kye baali bampadde naziri zonna nazitwala nesimu kati obubbi oli abeera awo ndowooza n'abalamu kati olaba kalina ssente nnyingi kyova ennaku zino nze sitambula na ssente nabba kati ekirala abasajja temwagala sasula lwaki temwagala olumala bwati nga tagiri lwaki temwagala sasula ate nze simanyi nze sinnaba kuyingira kati omanye emize gy'abasajja tonayingira sisitimu naye kati obuzibu bwe buli obwamalaya abamu balowooza malaya ye muntu ayimiridde ku kuba ennaku zino abakazi bonna bamalaya batunda online kubanga olaba nedda kyokaaga omukazi asobola okujja ewuwo n'akuwaako leero n'enkya nga tomuwadde yadde n'ekikumi omuwa kati oba omuwadde zaaki Chali simpa bulamu. Oba muwadde zaaki. Kati obwamalaya bulinga bubbi. Nti waliyo ababbi abajjira ddala n'akola ki n'akubbako akasimu ng'omulaba oti. Oyo naye kika kya mubbi kirala. Ne wabeerawo omulala akubbisa obwongo n'okkiriza nogaa gundi anzibye. Akwini abasajja obutasasula ensonga eyo gisinza gisimbirawo mukono kubanga ye abamanyi lwaki yakuyisa tenatakola ki anti kaakati kiri bwe kiti kyogamba olaba beewola ku maduuka oli n'alya emmere ey'ebbanja mu tawuni n'agamba akomawo ku 7 agirya 7 n'agamba akomawo ku 10 kumba akimanyi ku 8 adduka naye agiriisa kibuli agamba sijja ssula njala kati be basajja nabo bali ebintu by'abannaabwe akuyita kimanyi talinawo ssente okategedde bali ebintu by'abannaabwe ku nga kimanyi bya kibuli naye lwakuba ye amalawo kizibu kye bayita okusinga omuntu amagezi omusajja ajja bulungi nnyo n'akuba essimu n'agamba ssente nzirina okategedde olw'emmekeezo kwanza kyewasinza okuntiiza kekakadde ako buli omu alina byatunda ebibye kubanga kakati olaba kano akaduuka kalinga kuyimba nze ninga muyimbi buli omu kubanga olaba omuyimbi asetinga ssente zayimbira osinga okusinziira kuki kumaanyi ge ku hiti gyayina essaawa eyo n'engeri gya boominga mu bantu kati wokyekinga nolanga oboominga nga n'abapromota beeyongera ababanja nga kabeeyi okola ki olinnyisa kati naye naba nga mbuuminga okategedde neŋŋamba kakati nga hiti gy'olina akanyiriro kaako ye hiti
Hiti ogirabye? Ne wansi mbuuminga. Kakati ne mpanika ebbeeyi. Kati n'oyingira miliyoni ebbiri. Naye kakati era wali abatabuuminga oba si kyo nga just ye alina kizibu kyakulya. Ab'omutwalo. Ayagala byakulya buli, ayagala liisa baana be, ayagala kuweereza mama we mu kyalo nga omuwe ekyebiri yakivaamu ate abo bogimulekedde gwe atagitutte. Nabo gye bali. Naye okuma abasajja tebaswala. Beewola n'ez'omutwalo n'adduka. Zinalikawo ku mabiito. Omusajja ku mabiito yayita abamalaaya abo babiri n'abeebakako. Olwamala ozeno bali bammeka? Kasanvu. Sokoleke babiri n'abeebaka kati. Mulundi gumu. Yayita abamalaaya babiri omulundi gumu. N'abakozesa. Olwamala ng'ayagala kudduka. Ne bamukubakuba ate teri muntu asinga busungu nga malaaya atasasudde. Balina n'obukondo ne bamuutula obukondo mu mutwe ne bafukaafuka mu bubaketi ne banyanyamu ne bamuyiira ne bamuleka omwo. Obaayo munyambe. Ngamba musajja yeewola ennanka ebbiri ez'akasambu n'agaana kati ng'obayita otya abanno bakozese nga tolina ssente. Kyenkugamba bye bizibu bamalaaya bye bagwako. Omusajja kati jjukira abawala yadde omuntu aba yeetunda naye ate tekitegeeza nti taliimu ka buntu oba taliimu kuswala aba akola ki aswala kati kirabika bubi okugamba omusajja nti sooka ompe nga sinnakuwa naawe oli ne wakigamba appetite eyimuka ekola ki efa so kati n'abakazi bakitegeera abamu n'ensonyi n'agamba musajja nnyinza omutta appetite ye kamwesige kumbe ne gwe besize olumala agamba twerabe ku simu simaka kati ate amazolya bulungi abwegidde ate wojidde ate sente ate ku munana gwe wangamye nina kesatu ate kankutereke ncha ku mobile money ate kiki ate olina okudduka n'obudduka kati bye bizibu bamalaya bye bakola ki basanga abasajja bagezi tebasasula tawulya nange mawega kawo nali nekubira enduulu nga wali wansinza ani oyo gwali obanja sente zali mmeka zali miliyoni 4 mpaka emitwalo 3 gyali mirundi emeka egyo naye twateesa kakadde sokoleke buli lwogenda miliyoni abasajja nga balina sente emiliyoni ya sente wali kati gyali emirundi ena nga gyonna gya bbanja yampaka 3 nangamba bali basuubira sente okuba eyo sente leka mbuuze wagenda oyita ebbanga ndaba kyali teyenyenya ndaba kyali ali mu kampya neŋŋamba gwe kyali gwe mwana yali ani sitawe wagiwulirako yali muyimbi anti muyimbi erinnya ndyerabidde abeerako nawe mwogereko tuveewo kasita yasasula mwogere tuve anti yalwawo sasula bwe balwawo sasula yakunyiiza si omukazi anyiriranga gwe n'agaana sooka omwogere wano wamwogera ne luli ne kati muyiseewo kuba abalabi ba Blaze Media tebamutegeera simanya yali ani ate yasasula mwagazi aki bagala kunnyonoonera abakiraya nti okay kakati kyogamba abayimbi batemeseza ddala nze siguza abayimbi saagala abayimbi nabo bennyini tebeesobola tebeesobola bati beesobola tobamanya abayimbi bawano obulamu bwakupangirira ate kakati adde kaduuka ak'emiliyoni olowooza abayita tebeesobola anti wali era abalayisimuko mitwalo 2 ate ngamba nkola ki tunda kajuyisi kano kunywako mirikwezi ejja nange bizinesi mbanjitaddemu nekimanyi nti mirikwezi emiliyoni kapito wa muntu mulamba bw'oba otutte abasajja bazigaba ne kati wabanga akuwadde kisinzira ku ngeri gy'abakwagala waba akwagala kati kugirako kati waliwo kavidiyo ke nateekayo nga waliwo agimpadde waliwo yazimpaako sente meka edda nga nakatandika nateekayo kavidiyo waliwo kati yajja mu ruumu n'akakadde kamu kitundu kati wajja n'akakadde kamu kitundu nga asasulako ruumu ebyokulya nga ngamba lyanga oyagala kati olwatuuka n'angamba kati gwe weesasule nentolako emu 2 zaali awo nga nyingi yali ani oyo bantu balina sente
zaabwe gera kaba client abamanyizo boyo happy client nayagala omwogere nako protecting a database ya client kati nza nti abantu abasinga okumpagira bantu bakyama nnyo kati leka mbuuze waneene Uganda bukyanga otandika ttunda wakaguzaako abasajja nga bameka kati noolaba nze engeri gyekiri nti nze ntunda kabeeyimu okitegedde kakati ate eddiru ez'akabeeyi tezigwa buli lunaku kati waliwo embeeramu eyo side aso naye ate nina n'ebyenkola ebyange ebirala kati oyinza n'okwesanga nga mu wiiki side aso eyo oluusi ogikubyeyo omulundi nga gumu oba ebiri oba sino otagikuba kati nze nzanya firimu okimanyi aye firimu zisasula oluusi mbeera eyo nga ndi mu acting ate nako kuyingiza as long as it is earning ayegede kati oluusi mba sibeerawo nga njayana nnyo mulimu ne bengoba ne mbagana natambula mulimu ne bempa bakyali bange mbeera ne bakyali bange batunda layisi mu 2 akugyamu 10 kati gwe ojajeni nga toweza byange nga nkugaa waliwo ono awo ntegedde lwaki baako obwa pulezidenti kati waliwo ono nti oyagalizaako n'abalala waliwo ono sijja kukola waliwo oyo kati oyo bw'aba nga avuddeyo omubuuzi oba yafunyemu like oli mukwano gwo gwoba wazigiridde akalimu temuddeyo ne mugeya kiranti n'omubuuza kibadde kitya nze tebinkwatako nze mba bizi ate yaaba amanyi nze tebinkwatako oba beeridde batya oba beesasudde batya tebinkwatako kale olina kusanga ku fangoni yali birthday shower ya alien nga ndaba bagamba oli mu kwetega nakulaba okulayiva awo nga mpulira bagiragira awo anti kakati awo balaba kiki nsonga ki ate ezikutwala ku fangoni noonya we muconnectinga fangoni ne Queen Masolo nga ndaba sikigatta bulungi nze nga nze owamade kikyo ekitagattaawo oliyo nga faani oliyo nga vixen oba nga business ready ki ekitagattaawo ati kati awo tubuulire gwe tukyaziza gwe mugenyi otubuulire ensonga nakusanzeeyo ekisookera ddala ensonga esooka endwala ku fangoni fangoni oba omwana yagiteekamu ki eyo alien fangoni erabika eringa eno gye bagamba eri gye bambulira engatto ne bagenda wa abasiraamu gye bagenda emeka ne Madiina nze olulinnya mu fangoni bwe nti nina ebyamagero byange byenzijjayo nkuba akasente simanyi oba ki era nze wembeerawo ng'obwavu bunnuma nga nyambukako ku fangoni nga ntuula totuliira omusajja waffe ani aliyeni kati gwa muntu ow'omutunulira aleka nga aliika ali bize nnyo ali bize oli ali bize nnyo ali bize agendayo walaba nga waliwo obuddawo ali bize ekyo kituufu ali bize ate n'ekirala just aliyeni kyaliwanga alina omutima oguli jento ate mugezi kati oba oluusi omwebuuzaako ate n'abaana abaliyo baaniriza tewabalaba abaana bali ku fangoni baaniriza buli omu bamwaniriza ate kiri ekifo kiri awo happy place otuula n'okola ki happy 24/7 ate kakati ate n'ekirala nze mba nina ddiruza ezembala kati bano buli we bannengera bakimanyi ndi mwetezi nalengera ngamba omumyula ng'ali eri ani gwamyumyulidde nkugambye kyogaali yeni yeka yaliwaawo ati ye munene waawo kale ate waba awaani ayinza okwogera omulala ye munene waawo tugambe afande mudogo komanda mudogo tugambe Ibula Kabadia oli ye munene waawo ssebo ye top boss yawa order abo abaana nabo kirabika balowooza bamanyi ndi mwetezi banoonya oba bakirayanti kati ndowooza bye wannengerayo nga bagamba ate baba bavubuka bangi awo n'abavuzi ba Subaru babawo ate babamu n'akasente kati eyo abalaba eyo tebabimanyi balowooza mba ngenze tega ali tofunamu kirowoozo ekyo ekyaki anti alina mu maaso abakazi baagala nnyo abasajja abalina mu maaso ate wali waliwo kajimu tofunangamu ndowooza bw'omutunula bwo tofunangamu kirowoozo
abaana baali bonna balina emibiri emirungi n'omukulu alina omubiri gwa kati njogera specifically ku alien tofunanga mukirowooza ekyo gwe buli womulaba wali kati olaba nze I'm good at appreciating okimanyi era nze abantu bammanyi wenkulaako ekirungi nkigamba nenkulaba bwenti nenkulako ekirungi nkugamba oli bwoti newaba muwala munnange nga alina figa mugamba I have a nice figure nga ngamba thank you for appreciating neneyongerayo nga I have a nice skin color kali omuntu oku appreciatinga tekitegeeza mbu oba aba akisusizza kati naawe omubiri ngulaba mulungi era namugamba olina omubiri omulungi nokikubawo abawulira ne bagamba bati oba tebawulira kati mba mututte mba mulidde mba mukoze eki ate bagiyita kickstart oba otandise suulayo obugambo omanyi ffe mu busiraamu kati ogaagoye nkugamba olina ekirevu ekirungi n'ekikwata ntandikirawo lowooza kati toliyo nze ngenda ndowooza ne ŋŋamba avudde ku kyo kiŋŋamba tabanga ayinamu ekirowoozo kati tegeeza gwe tebakuwaanawaana kuni musiru gwe walaba omubiri gw'omusajja ogamba olina omubiri omulungi buli yaliwo neyetunulako ati nembaga kikimwe kati alien yakuddamu ki wamugamba ekigambo ekyo alien talina nnyo bigambo tayogerayogera niyo protectinga nnyo alien munnange anti mumanyi lwaki omuyirawo nnyo omubiri mumanyi newenkubuuza era toyagala kwogera osigala wano bwoti wano toyagala kgendawo kakati leka nkubuuze abalabi ba Blaze Media bandeetaze okumanya mu kisawe ky'abayimbi kino kyonna nga bwe kyetoolodde mu ggwanga wakalya bameka abayimbi zeno wenoolaba ze mu bulamu bwange sitera kwagala bintu byakummamba ate nze nzikiriza nti buli kimu kye neegomba mu bulamu bw'ensi eno nsobola okyetuusaako kubanga ne kino kyendi nakyo nakyegomba naye era nakyetuusaako kakitegeeza n'ebyeneegomba mu maaso just a matter of time nabyo ngenda kukola ki kubyetuusaako yes nze super power gye nina nti wenjagala ekintu mba nina okifuna in all ways ne katonda gwensaba ndowooza w'amaanyi kati nabeera ngaawedda nga nakatuuka mu industry y'abayimbi nga bankwana jjukira abayimbi abamu abo balina amalo balowooza okuba erinnya abamu balina amalo balowooza okuba erinnya olina kukola ki kudda ku buwala awo obulinkirize obulimba ngenda kuyamba ngenda tugenga okwabula obuwala okitegeera kati ne ba tiktok abamu abasookangawo balina ogwomuze ng'ayagala okuteekako ku akawunti yasooka kukozese nga balowooza mbu basereebu bw'otuuka mu bwasereebu olina lya buli kikwetoolodde okitegeera kati nze we natuukako mu eyo life ne ŋŋamba ye kaakati omuntu okunkozesa mu ngeri etasaanidde lwakuba ye sereebu nze sisobola kwefuukira sereebu nze nga nze lwaki ye aba mmamba bw'atyo nga ndaba kale engeri gye balyamu obwana obwo olusi babumanyiire erindisenti ne ŋŋamba nze sisobola kyefuukira nze nga nze omuntu aleme kuntulugunya lwakuba ye sereebu nenkola ki nenkyekolera nenkifuuka okitegedde kati ate kati gwoba okyammambako ki olina kunnyambako buli kimu kumpa ssente nze njagala kimu ssente sirina birala saagala bimanyi ssente otegedde kati era nze baserebo tebindya era mbalengera na bulengezi wagwan you have money I want money naye nga bajja bo byosirikidde mbiraba bingi bajja bo sibaagala naye nga bajja sibaagala nti ne baba bajja sibaagala nnyo ebindya naye nga baweereza obumeseji lwaki ebigambo biyita mabbali bajja inbox bajja bakyali bange enamba bagirina naye enamba yange teriyo ku social media naye waliwo aguza abantu enamba naye ekisinga okunnyiza enamba yo naye ewunya okubanga teriyo ku social media teri ku intaneti si ya bulijjo era tekubwa nako naye waliwo omuntu annyiza eyo ali ka bizinesi aguza abantu enamba
naye ayina obwana obuto bwagiwa buno 18 19 nagamba Daira agikozeemu naye kati naye haso yeri naye nagamba kati ono singa akimayinza obwana obuto tebunyumira nze siri muntu muli wa bwana buto musoke mukule bagundi watugambye nawe oli mu 20 olanze newe nali mu ssomero nga basayizimenti bange sibaagala nga ndaba bagenda kunsumbuwa tebalina bye bagenda kunnyamba ffe tuddaawo ffenna tuli mu uniform teacher tukuba emiggo ani ayamba munna okay Queen watugambye ku challenges zosanze mu mulimo guno ogwo ogumu ku mirimo gy'okola ate achievements nze ekisooka nenfuniramu erinnya tomumanyi nkumanyi Queen Masoro nsi yonna ekumanyi nenfuniramu erinnya ate erinnya lyokka capital n'okolamu ate mojje nefuniramu emikwano by the way nze kankubulire kino kyendi olunaku olwaleero si kyejjusa yadde n'omulundi n'ogwo kubanga the only way to meet real people is to be real okategedde edda nabeeranga awo nga ngamba Mukama Katonda mpa omusajja nga mubeereeyo nga babagamba okufuna abasajja abagagga mulina sooka genda eri ku speak wasaba omusajja Allah n'akuwamu basajja ate nentandika kudduka buddusi kirindi ky'abasajja kiri kiti yasaba omu yafuna puluulo mulimu ne bodduka n'ogamba laba kino nga bangi nga tosobola tunulamu ng'olina otunulemu nnyo kati be yakuwa walaba bazze bangi n'ogamba kati bano kambakolemu sente oba ekirowoozo kya sente kikyasooka nkunyumize kati ekisookera ddala oba edda nabeerangawo nga noonya basajja abagagga nga ne ku kyalo gye tutambulira tebaliyo waliwo buno boyfriend simaani endaamu kaakati maama kaakati biki naye olwayogera mbu ntunda banaye nfunye emikisa egiraba abasajja abagagga era nze neruli kati olinga agamba bonna batunde oyagala okulaba ku basajja abagagga just vaayo owandiika ogambe bannange wano waliwo delivery service ojalaba bajja mu kabosiko kaakati kasitofuko wa KFC ojalaba abasajja abagagga mu kabokosi ojja balaba olaba bano bemugenda okwetegereyo ne woba towandiise just kola ebyetega omanyi oyinza obutayogera n'okola ebikolwa guna mulembe tukola bikola waliwo obadde otudde ng'onyola bw'otya neŋŋamba ndiyagamba yanguwa nkulinze ng'omusajja nanajjayo se mu ddondoli yanguwa wakola otya nali ku buliri nti Queen wafa gwe kati meetings abantu abali real si abasajja abagagga kati nze si newemba nsazeyo setolinga sikyasobola setolinga n'eri mbonoonya musajja mugagga era ntunula mu bano kubanga eraba onazze nga ayagala gula wakusanga nga byayagala obiyina ajja kutuula okategedde kufuna kati ofuna abasajja abagagga ofuna emikwano waliwo emikwano gyenfunye nga nali sisuubira nti njigikyukako nga n'abalala bangamba naye gwe olina emikwano oli kati mwe bapresenta oli nakulala ne Kasuku nakulala ne Simon nakulala ne Batamale kati oli nakulala n'aliyeni skini abamu bayayana n'omutuukako nga tebamulaba abamu basasulira n'omusasulire abamu bamulabira ku simu naye gwe n'omutuukako nga kyaliwo nga mwebonga nako mwana kyali kitya abantu bangi okitegeera just because of this era nze waliwo enasaayo nga nina omukulu omu bali benkugayo benna meetinga naye nga nteekako waliwo ekinondoola oli nangamba ekisa kiri mu mpale ne mugamba awo nno Katonda we yateeka omukisa awo muki awo agenda okuntambuza amawanga ekisa kikulondoola ekisa kinnondoola ne kati omulimo gw'obukubeera nti kati si mulimo wabula obuvunaanyizibwa okubeera nga kati olina okubeera nga weerabirira nga ggwe olina okukola ate n'ogenda n'osanyusa bakirayanti ne kati ate n'obeera nga n'ogutiibwa gw'obwa pulezidenti
bakugonnomolako obuzibu bwe nina buli bwe buti era abali mu buyinza banaye nze mbagamba abo abantu abajja eyo nga bajja wamwe nga babagamba bamalaaya si bebbo mu abatuufu si bebbo okategedde fe abatuufu tuli eno okitegeera twetaaga okweyamba okimanyi waliwo abantu abawala abato najja mu kabokisiko nga muto naawe omulaba muto ddala myaka 17 nagaana navaayo mu ssomero naye enjala ennuma gwe mpaayo ku musajja oba sikyokale nkimanyi emyaka gyaye tegiri appropriate okwetunda naye mpaayo ku mulimu nga tokola ki nga toyina nga naawe omulaba omwana muto tosobola muwa musajja kuba omusajja ali musinga amagezi oba yaligaana omusasula yali mumeta ebirwadde okugjako ng'omusajja omumanyi ennyo okategedde kale wabeerawo program oluusi oyo omwana nsobola omukola ki omugira eyo wabeerawo zino bana aba schooling abo simanga emirimu gy'omutwe ebiki nga basobola otuwaayo ebifo abo abaana ne bayiga wabeerayo abalina ku mirimu oba ne tufunayo kisako olina omugamba kati katukuwole genda osika ekipisi ku kkubo ojja kuzzangawo oti nga yewaba abavubuka wabeerawo kigundi kubanga kakati omulimu gwaffe osobola okupromotinga naye ate osobola oyamba kubanga abakazi abasinga abatunda tebaagala batunda lwaki lwambeera nga omuwase ene n'omukazi asuubula obuniigi nasobola okukola ki okusuubula n'aleeta mpola n'abuvaamu akakawala we katyo ne mufuna engeri gye mukayambamu ne kabivaamu abakazi bali awo beetunda nagamba nze kwini omwana talina kyakulya netunda lwa mwana mpaayo omusajja omwana omuwulira akaaba omukazi anoonya solution eyo emubeezaawo n'omwana neebula n'amaliza nga ekyo kyokka kyasigaza n'abafumbo bantuukirira okyali ku Blaze Media tukyali ne Queen Masolo tukyanyumyamuko naye atunyumiza ebikwata ku mulimo gwe ogw'akaduuka then ate era nga mukyala mutunzi wa bizigo ebyerusa era nga ye bw'omulaba mpozi n'obulamu bwe obwa bulijjo obw'okubeera nti celebrity ate nga baserebu banne baguze ebisooboola kati buzibu ki bw'osanga okubeera nga bulijjo oyagala olaba katugeze kwa ne baserebu obeera n'omuntu nga oli faani we kati nga Alien Skin ng'oli faani we at the same time n'ojja nga ate kankuwa ekyokulabirako kya Brian White. Brian White serebu igwe oli serebu mukikola mutyawo ng'okubanga ozze mmuguza ate nga at the same time mwenna muli mu level yakubeera nti muli mulayimulayi nze ebyo saagala bimanya bwenkugamba njagala kimu ssente tokitegeera butegeezi oba nze sikyali mu ezo level nze ne woba tompadde ssente sibinyumirwa n'amazzi sita yadde n'ettondo nze njagala kimu ssente era bw'oba oli eyo ng'oyagala kunkwana amanyi nze njogererawo amazima ne bw'oba onkwana nze laavu esooka okujja gw'olina kumpa n'osirika ssente ebisigadde byekola byokka bwere bw'oba nze kati kakubulya mulimu abasajja b'endaba ng'alina qualities zenjagala naye nga takuwa ssente omutima n'olyanga gusipakolinga tutu omudunulako bwoti naye wenkirowoozaako mbu talina ssente jasti nokirowooza nga laavu yonna edduka yonna naye ng'olina boolaba n'ogamba yoyo yennyini gwe neetaaga ngamba musajja mulungi naye jasti obutabeera na ssente byonna bidduka kati nze otandika okulaba mbu oli muntu mulamu olina omutima omulungi olina okumpa sente mmeka omusajja zasobola okuwa n'otandika omumwenyaamu ng'oggyeko wali nti wagereka n'ogamba kakadde nze okuwa ntandikiraawo sente mmeka omusajja zayinza okuwa n'osanyukirawo n'owulira nga obuswandi butadde ebintu ebisinga ebisobola okunsanyusa ng'omusajja ampadde akamotoka ngaako ne kaadi zaako nampeerako omusajja nga maswali tiketike ennyonyi sokoleke ayina beera nga nteereddeko akakadde naŋŋamba biibyo n'ataano anyway nga yakuwadde ataano ekintu kyonna kasita oba ng'oli mugabi omusajja omugabi nze ndya kitegeeza omusajja omugabi ne wakuteerako emitwalo 10 just nga akuwadde buwe kasita oba ng'oli mugabi nze oba onnina
gwe kasita oba ng'oli mugabi kubanga olaba jasina okugamba mbonoonya musajja alina ssente mulimu abazirina nga tebazigaba ng'osaba musala ne miliyoni 10 nakubokisi awo nagamba toolako 10 kati ebyo biyambaani omusajja omugabi andya naye ate waliyo abasajja abagabi abasiru nasangako omusajja nankwana bulungi nangulira bulungi buli kimu nangabirira nampa ssente nansibisa enviiri ngenda otuuka ewuwe ng'alina kapanti ako nengezo serezo nazo nazikuwa ng'alina kapanti ako ne kati waliwo ekibuuzo abalabi kye beetaaga omumanyi kubanga osobola okuba webaka n'omusajja ng'omusajja ate taata w'abaana oba ng'alina mukyala we kubanga tekimugaana ye kujja n'akufuna mubakebera of course omuntu yenna ng'onootunda okuba mpereza ku nsawo yange eyo mpereza leero sizze na nsawo naye mbadde ne jaketi mpereza ku jaketi yange eno omuntu yenna ng'onootunda ebintu ebitalina bbula ku gundiyo nga ndaba ssente njokya onoonya obutanjokya osiri wala ebitalina bbula mu nsawo zo bwe buntu nga buno okategedde bakalabye nze mbulabye obuntu nga buno tebulina bbula ki mu nsawo yo kati wano okaleeteddewo ki nga tozeraba nze emergency gwe okimanyi yazze kukola interview naye yakataddemu sibanga nakwasa dde ekisa kubeeramu ngolaza wemba wano ng'endawa nyinza oba nakwasa ekisa nga nze nfuna hadi nyinza oba kiyinza obadde kirinamu na miliyoni kammale gakiwa kati wova wano badde ne appointment gwe bubeeramu bo bubaawo for emergency omwana ayinza okugiraawo n'agamba kakati nze kakati nakunoonya dda bubaamu kwekuuma kiba kirungi nnyo bubaamu omuntu yenna ng'onootunda olina obba n'obwo obuntu oba si kyennaku zino batunda ne butesita 15 n'otambula naki n'otambula nabwo abasajja batambulira ddala obona basajja nga banfumita ne bakukebera ate abasajja balinamu kino mbw abakazi abawala abanyirira naddala kati omusajja asobola okwambala kondomu nga 5 ku mukazi eyeetunda ng'amutegedde nti n'ayambala n'ajjako n'ateekako endala ng'akitegedde mbw akuguze abaakutya naye ate n'atazambala kwoli omulala kati awembayitira abasiru kubanga oyo gw'ogamba ateetunda just takigambye lwa nsonga akutegedde taagadde kuguza naye alina baakola ki baaguza nyina Queen nyina bwe nagamba memugamba okimanyi abawala abeetunda bangi naye lwakuba nti gwe omumanyi gwe takulaga nti akola ki gwe takulaga nti atunda naye aguza bali abatakola ki era bw'amanya nti gwe omumanyi abeera abamu balina ne contacts ng'eyo enamba layini eyo okola ogwo omulimu gwe gy'omanyi tabiteekako gwe kuggwe lwakuba akwagala ku mutima tagenda zikusaba naye ate alina baakola ki baaguza ate wano e Kampala kyasusse 99% batunda anti kaakati ekintu kiri bwe kiti obulamu bwa bbeeyi ate tuli mu mulembe nga woba tonyirira oba musiru olina osala amagezi okole ki onyirire tuli mulembe nga n'omusajja ne waba takuwa yadde n'omutwalo ne waba omusajja mwavu takwana tanyirira si gwe mulembe gwe tulimu oli ne waba tawa yadde omukazi akasambu ayagala kinyirira ogategedde kakitegeeza abakazi balina osala nnyo amagezi nabo bakole ki beeteekemu tuli mulembe nga omusajja alaba n'omukazi nga akacutekisi kasiimutsa ak'enjala n'akutunulira ati naagala ekikazi kisiru kino kazi talabika bulungi tali siriyasi yazikuwadde abasajja boononefu
tanakuwa yadde n'ez'enviri ye ayagala kimu ng'osibye eki ayinza n'okukubira n'agamba mukwano kuula kwaba abasajja bakuweeza enviri zirabika bubi be basajja kubanga ye talina naye ng'akwata amagezi agakola ki agafuna essente asobola n'okutunula yagamba kyewala kisiru tekisawa kuula ku basajja nekisiba enviri gwegwo omulembe gwe tulimu nawulira ng'omuwala alina boyfriend tasobola muwa kitegeeza alina kwetunda ku balala Queen nawulira mbu bano abakola mu gavumenti nga baminisita bagulira ddala teri atagula anti mbuuliraayo omu ne gwe tolina gwe wambuuliddeyo yadde ono omubibibi oyagala kunteka makubo ga bwavu sokoleke kyemusooka oyiga kyakuuma byama by'abaklayant ati nze ngaba ne lisiiti kati ate omuntu agaba lisiiti online anti buli lisiiti buno bwe bakolera nze ngabira ddala ku online ne lwakuba saatambudde nayo lisiiti nze ngaba lisiiti sokoleke yes nze nina ne flyer kuliko eriyo view eriyo view yawa ey'edduuka lyennyini nga ani yagikuba olwowakola wakuba nziwa babbedde kati olwo mukafo nga Serena kati bwamala nga ndeeta kafulaya nenkakuwa nti nga eriyo view bwete nga bwete bwekyalina mumanya kuliko eriyo view oba etya kati womala ng'omuwa lisiiti bw'aba tasasudde ng'omuwa invoice nze nina lisiiti oba eraga deposit oba eraga biki byose ne gw'obanja kati leka mbuuze singa agaana ng'oggyeko kubanga kati mmwe engeri gy'oba nti otunda ate ng'oli serebu oba oyawukanye kuba n'abalala abatunda nga tebali abamanyi ng'oggyeko ekyokuba nti ogamba nti omusajja ono anguze katugeze minisita akuguze n'atakuwa ssente oba n'akunyaga waliwo atakuwadde naye ng'ajja kukuwa aba mukati abaga oba ogenda mulabisa kuba nze mba manja manzija ne kamera otuyita ffenna wali ate engeri gyekiri nti nze wemba ntunda nsaba ne national id olina okumpa ebikwatako profesa olina okumpa ebikwatako tufiiriddwa amalaya bangi muziroogi nammwe babassa abantu bangi nze kyobalaba nammwe abantu ba gavumenti njagala obbalaba olw'ensonga waliwo ekintu ekiri mu ggwanga nga buli omu akibuusa amaaso malaya bwe bamutugira mu loogi poliisi ejja nekola investigation negamba abadde malaya biki nekirekaawo naye naye aba mwana waani mwana wa muntu ate oyinza okwesanga nga namuzadde nga badde azze kwetunda twalira baana byakulya adde azze kwetunda kasaidi haso embeera yamukalubako kitegeeza naye aba yeetaaga justice naye nga tetunatuuka ku justice ffe tulwanira kitiibwa nti abantu bakyuse engeri gye balabamu bamalaaya abantu abamu nze nina live gye najjako awo ku tiktok omuntu omu Calvin Kayanja ne mubuza bamalaya bakoze batya nangamba abo si bantu bisiraani bikulekule kyokka era nagera mu gavumenti bangamba bamalaya omupulezidenti abamanyira yabakkiriza nagamba abantu bange mubaleke bakole ki ne tebasasula musolo baleke bakole kakitegeeza abantu abamu kati ngone ayina ability ekifulumya mu bamalaya bisiraani beetaaga kukyusa bukyusi perspective gye balabiramu wayinza okwesanga ne gwayina ewaka naye ayina omulala omugula naye ng'amugula misana wootaliiwo kakati waliwo bano abatunde buno obudde nga we tuli wano mu interview nga bali eri bakola olowooza si be ababeera nga bakyala b'abasajja olw'okuba kimanyi ekiro omwami akomawo anti kaakati gwe emisana kaakati ate n'abali mu akeedi basinga tunda misana kubanga kati olaba ngali mu akeedi renti abuze mu akeedi kati mu akeedi omuwala asobola obbeera ng'ali mu dduuka lya miliyoni ezo naye nga nnaku 3 tatunda yadde ne product abala b'omu akeedi ku makya alina onywa kacyayi alina olya fruits alina okukola enjala alina okwambala obulungi awunye bulungi asikirize bakasitoma yeesige n'ebiziga amyuke alina olya ekyeggulo eyo yonna biiru golooza sente azijjawo ng'ayinza okulya miliyoni eziwera 6 mu mwezi ogwo ng'alina ne renti naye ng'amala n'olunaku ng'atunzeeyo akantu ako kamu naye ng'alina kapito wa miliyoni nga 80 mu dduuka okategedde golooza sente azijjawo emisana loogi z'omu kibuga ezo zibeera ku bizimbe kati okimanyi buli akeedi eriko loogi waggulu kati ate mu kibuga omwo abasajja abasuubuzi mwe basinga obbeera okimanyi
ayina abasajja abasuubuzi abasinga bafumbo tagenda funa budde ate bugalawo dduuka ssaawa 2 ate agende mu bbaala anoonye bwagenda okwenda naye ajja kwendera omwo maduuka mwennyini mukitegedde wiiki eno ng'ayenda n'oli olumala mu dduuka muli kale kwegamba nga ye ali mbamanyi nabawuliranga nga ali omwo namunswa alya kuki ku nswa ye mugagga alimu okategedde kaya ne omwana omuwala naye aba yeetaaga okugyayo karenti aba yeetaaga okulya kali kati tuli mu mulembe nga okwetunda obulungi olina obba ng'olina ekirala ky'okola naye oba ng'olina kwetunda kwokka tebijja vaayo olina obbeera n'akaduuka kaawo nga keweekwasizaako ng'abantu olugamba yeetunda ng'obaga muli basiru temundaba mu dduuka lyange nga bamuwolereza baba bangi mukazi oli onawaye alina kati ojogereza abawala basinga balina botiki emisana bavaawo baba bagenze kwena n'abasajja bafumba abasajja bafumba bagenda misana bino mulanchi awa munindeko n'afulumamu essaawa nga 2 aba agenze sapata ne bana balina wano botiki mu Makinde nabo bakola oba emisana tebavaawo abasinga ne balekawo bakyali baabo kati botiki emaze ennaku 2 tekola anaali awo oba si kyakabadde abasinga ke bakozesa nga ayagala yeetunde bulungi muleme musongasonga mu ngalo abalaga bbaawe ow'ekicupuli gwatayagala sina kyekyo kati olaba boyfriend bw'ennaku zino bwavu nabwo bwagala bakazi balina ssente kati obusanga boyfriend ng'akutegedde nze nsobola ofuna boyfriend wange ne twategeera bulungi kati ngono wa bad black gwayina naye nga talinaawo kyagira kyateeka waka then ekiro n'atunda nsobola ofuna boyfriend wange nga twetegeera bulungi nangamba ojja sigala ng'okutula ddiiro zo nze ng'akimanyi otunda nangamba tobivaamu ojja kutula ddiiro ennene oluusi nga yalwaninga ne social media zo kankuyambeko tutandike bizinesi oba tugikulaakulanye eri justing okutulayo lumu na lumu nga yakigamba naye naawe obadde nga yakigamba ye kennyini omuvubuka boyfriend kyebayita okufuna omuntu akutegeera nga yakigamba gamba kyebayita okufuna ssekibotte kati gwe waayo otyo omukazi wagenda atunda enjala yali ekulumyeko enjala y'omu apartment ogimanyi enjala yali ekulumyeko nga neiba mwawola lugirere sola muga kati nze ne kati ngoddeyo n'omwanjulira nze ne waba ne boyfriend nanyinyonnyola nti enjala etuluma oli omukazi agenda tuwa ssente sobola n'omulekera nga sister bw'oba okyali ku ebyo enjala yali ekulumyeko ggwe gwe tomanyi namaanyi ganjala enjala esobola okukuluma nekozesa kiriwo ekiti abalaga boyfriend we oluusi era aba boyfriend we naye boyfriend aba ayagala kimu ssente naye boyfriend aba akimanyi waali naye nga just ayamba oli ekitiibwa kye kireme kufa atundire magezi aba akyatunda kati tolina ngeri gy'omugambamu mbu simanya nga gwe watunze bansejja gamba oli musiru oyo mufumbo okategedde bantu kati bintu babikutulira mu ddiiru ate olala n'abasajja temukyagabira mukazi atalina kyakola ssente twagala nnyo abayinamu twagala abayina kye bakola ng'olina kyo wootandikira omusajja ne wakusanga ng'olina kafiriji nga katunda obutunda bwa 13 ayongereza ajja kuwa naye kasita akubuuza n'otandika kakati ate nsima siina za nviiri siina byakola njagala genda Amerika siina nakyemmanyiwo mu mutwe akubuuza owa eki kyomanyi mu mutwe bw'ate kakati ng'adduka emisinde olulyanga aweta ayagala olina kyo ng'olina wootandikira kati n'abakazi baakayiga ateekawo akaduuka kaawo nga wanoonya kituufu abasajja twagala nnyo omukyala ng'olina wootandikira omwongeramu omufasiri like omumuspicinga up nyine osanga omuntu nga talina kyayina mu mutwe mulamu bwe yadde okamula obutunda tamanyi omulabi waffe omulungi wa Blaze Media tukwebaza okubanga otwekuumiddeko okuva gye twatandikidde paka wano Queen Masolo agenda kubanga abasiibula ate tujja kuddamu tumweyongeze buli lwa Sande tujja tuulanga wano tube nga tunyumyamuko emboozi mpozi n'okugezaako okubuulirira abakyala banne be bakola omulimu gwegumu ng'ababuulira engeri gye bayinza okwekuumamu Queen Masolo abakyala abatunda nze mbadde nsaba abantu mubasabe national ID
abantu mubasabe ebibakwata kabasajja mutambule n'obupiira naye oba togenda kwegatta kakubeeremu okategedde kuba abantu balina ebisiraani byabwe gwe n'obeera awo kaakati olwano n'abasajja nje we bakuyiwamu amazzi owunya bw'obeera nga toyambadde kapiira ebisiraani we bikwata ekyo kye bayita direct passage bw'oba ng'okambadde tebikwata oba okakubye waterproof leka naawe wekiri kitali nebadde mmanyi era ebisiraani kati omusajja webamuwa eddagala yeesiige kuno nga agenda bamugamba agenda oli omukazi omumaliremu ebisiraani mbadde sikamanyi omuzaala naba bakava mutayirira bamugamba tosookera ku mukazi wo waawaka genda ku mukazi ow'ebbali bw'oba olya ekitwe omumaliremu Professor obijjawa owandika notisi simulaba tulaba basajja mubasabe national ID basajja abamu batemu batugira ddala abamalaaya kakati musabe ebimukwata nze nsaba n'ebbaluwa yakye yamaani ono si mutunzi naawe muyayi gwedda kwabyo nze ndi national budget product